Atulaba nkwaniriza oli ku mukutu MC Kalondoozi Ssembajjwe yalife. Njagala kwogera ku kigambo ekibakutte omugamba ogw'obutiko. Kye kigambo ekiddirira nti omulenzi naye asobola okwetangirako emitawaana ng'agenda ku mukolo gw'okwanjulwa. Kubanga eryo ssomo eryetaaga obudde ate eririmu kaffecce. Omulenzi ng'otegekebwa okufuluma mu luggya olw'abakulu abakuzaala. Kubanga ofuluma ewuwo wazimba embuga yo, wazimba amakaago, omuli kyesirikiddeewo, waliwo ebikulu ebirina okukulembera ng'onaabaako by'oneewala. Wamujjukire nti tusinkana abantu abatwegombako. Ekigambo kwegomba kitegeeza kukwatirira. Kati omuntu akugamba nti mukulu nkwegombye kitegeeza nti omwoyo gwe gukukwatiridde. Kati ate okugwajjako olutalo ky'oba olaba nti ebitwegombako oluusi tuba tubyagala oba nga tetubyagala. Kati mu mikolo waliwo bye twagala ne bye tutaagala bye ngenda osomesaako. Butya bw'oyinza okwerwanako ku bikwegombyeko ne bye weegomba n'amaaso. Mu mukolo osobola okuvaayo bulungi ng'olina obuwanguzi era ng'olutalo lugusizza bulungi. Oleme kugenda mu bino ate simanya bampa oluwombo ne lunkola bino naggwa mu gundi nasisinkana emize gye saategeera waliwo abalina okusookayo nga lyejje kye ngenda osomesaako. Akuzaala taata jjajja w'abaana, njogera ku jjajja mwami, jjajja mukyala oba ssenga nsonga, jjajja mukazi. Abantu abo kyandibadde kyamakulu era nga kyamagezi okutegeera ebyokukolera mutabani waabwe. Jjajja mukyala kyamakulu nnyo okutegeera by'ogenda okukolera omwami wo kubanga ono agenda okuwasa mwami wo. Kakati nga tugenda mu mikolo waliwo bye twekengera ng'amalogo, nga obutwa, ng'ettemu, naye ate bali abaatusooka bo baakimanya nti ositula buyinza okugenda okutabaala. Omukolo gw'okwanjulwa kutabaala, ate omukolo gw'okufumbirwa kukkaliza. Njagala mu byawule, omukyala aba akkaliza bwayanjula omwami mu bakadde be, aba akkaliza. Omuntu gw'anaapakasa naye ebyenseene ebingi kubanga Bayibuli etugamba nti okuyaayana n'okwegomba kw'omukazi kuli mu mwami we. So byonna by'ayagala ateekeddwa kugonda na kukkalira. Ate ekigambo kukkalira kitegeeza kutuula wansi, kukalannamye n'olannama, ku kibbo okwo n'oteekerateekera bamaze okutuuka, okkaliza abagenyi, okkalidde nga ggwe n'abakuliko osobola obaolyawo okuweereza omwami we. Kyokka ate ye omwami bamugamba kino nti byonna by'okola ng'oyagala mukyalawo mwagaze magezi. Kati n'okugenda okumutabala gy'omujja genda na magezi. Kati amagezi ge gano ag'Abaganda. Nfunire emmwanyi ng'ova maka g'abakadde oba makaago kubanga eyo y'embuga. Nze njogera ku mbuga gy'ofubutukamu. Kakibe ng'embuga muzigo kiwalaga bakamaabo, kiwalaga omukulu, era kyogenda okulaga ssezaalawo nti nze mbeera Ntebe, tojja kumulaga wa kitaawo. Ojja mugamba nti nze kyesirikidde yange eri kajjansi ke gube muzigo eyo embuga yo. Akati mu mbuga ng'ovaamu kwatire mmwanyi ezo tujja kuzikasukako mu bbanga eri ab'omu bwengula bakama baffe, eri ab'omu buvanjuba, ab'obugwanjuba, ab'omu masekkati n'ab'omu maserengeta. Tusaba obuyinza bwonna okutandikira ku balongo kubanga